Osazeewo leero okukeera okujja okebera enkalala. Nsazeewo okukeera okukebera enkalala nsobole okwetegekera okulonda abakulembeze bange obudde nga butuuse nga ndi confident nti mu register mwendi. Olinamu okusomozebwa kw'osanze mu nteekateeka eno? Okusomozebwa kwe nsanze kwe ndabye abantu bangi naddala abantu abapya abalina okukyusa gye badde balondera okulondera mu kifo ekirala kati nga wano ewaffe Katugwe abantu abapya bangi naye ate si wano wokka naye omuluka gwonna bangi naye kati ndaba abantu babiri bano kiyinza okubakaluubiriza okukola ku bantu abo kuba mpulidde ennaku ziri bbiri kaakati omulimu gw'okwewandiisa ogwo guba muwanvu gutwala obudde bayinza obutafuna bulungi budde kumalayo bantu abo. Wano babagaye bamalawo bbanga ki? Batugambye olwaleero n'enkya. Osuubira mwenna munaamuweddeyo? Anti kye ŋŋamba tuyinza okuba nga tuyinza obutaggwaayo olw'okuba nti abatukolako batono ate abakolwako bayitirivu. Kiki kye mwandisabye? Kiki kye mwandisabye? Simanyi obusobozi buyinza okubeerawo naye nga kati ng'omuluka gwonna baaliweerezaamu abantu abalala abali mu process eno kati obanga mu Kiwazi ng'eriyo oba ne Buganda na wano oba omuluka munene. Erinnya Mukalazi Edward mutuuze wa wano Katuufu. Sitandike n'erinnya n'obuvunaanyizibwa. Mathias Birungi Ssemujju, Vice Chairperson Mende Sub-County era omukiise akiikira omuluka gw'ebbaana ku Lukiiko lw'Eggombolola. So exercise olwaleero etandise ey'okuregisitaringa n'okuzza obujja enkalala z'abalonzi mu bitundu byaffe. Naye enkola eno tugirabyemu ebituli. Newankubadde tugezezzaako nnyo okukubiriza abantu era abantu beewaddeyo ogenda okwewandiisa okulaba nti beenyigira mu kulonda kwabwe babeere abatuuze abalungi. Naye tulabyemu obuzibu nti omuluka baguwadde kompyuta ne baguwa n'ekifo kimu nga bonna we balina okugenda we balina okukolera byonna. Osinkana omuluka nga gulina ebyalo 7 ne bateeka kompyuta ku kitawuluzi ne bateeka n'akola update ku kitawuluzi nga omuntu agenda tambula kilometers ezisukka mu 10 okujja okwewandiisa, kilometers ezisukka mu 5 okujja okwewandiisa. Kitulaba nti oluusi kiyinza okubeera ekizibu kubanga abantu babeera n'ebizibu byabwe, babeera balina okubeera ku mirimu gyabwe. Kijja kutuuka ekiseera abantu bano balemererwe olw'ensonga nti ennaku nazo eziweereddwa nazo ntono. Olaba okuva nga ennaku z'omwezi 2 kwaga ennaku z'omwezi nga 10 era sitiru akaseera kaba katono. So akaseera kaba katono kyebandibadde batuyamba kyandibadde kimu, tebandibadde bakwata ku buli kyalo ate si ne bateekako omuntu oyo agenda okulaba nti updatinga enkalala ezo nti abantu abo ne babeera nga basobola olina wabeera nga ayiseewo buyisi bwaki asobola ogamba kankyame ntereze enkalala zange nsobole okwetaba mu kulonda okujja. Nekimwetaagisa okutambula ave mu kyalo kye ayisire mu byalo ebirala 3 agende ewali kompyuta ewali abawandiika basobole okumuwandiika. Kyetulaba nti kigenda lekayo abantu baffe abasinga okuba abangi. Kati leero kinnenyamizza nti kompyuta yaffe yatuweereddwa mu luka gwaffe ogw'ebbanda yaweereddwa emiruka emirala 3 on average ebyalo 15 byegenda okukozesa kompyuta etya emu gy'omuntu atannaba kwewandiisa bwe bamukebera muli nga taliimu then agende wali yeewandiise bamuteeke mu system ekyo bwe baba bagiwadde emiruka 3 on average tulina ebyalo 15 byo birina okukozesa kompyuta etya emu. Kyetulabye nti kizibu. So tusaba Mwami Trubert atwala ebyokulonda mu Wakiso n'akakiiko k'ebyokulonda konna mwetegereze ensonga eyo. Ebbanga ekisooka eriweereddwa ttono ate n'abakozi abalina okukola omulimu batono kubanga supervisor yatudde ku muluka nti bonna balina kujja kwetuuma ku muluka. Kyetulaba nti kigenda lekayo abantu baffe abasinga okuba abangi. Kiki okubiriza abantu? So abantu baffe newankubadde ebyo byonna weebiri
newankubadde bakyatuwadde kompyuta emu bakyatuwadde station emu bakadde bafe abavubuka okusingira ddala abakaweza emyaka 18 musituke mugende mwewandiise musituke mugende mukebere mujjuze enkalala zammwe tusobole okulonda abakulembeze ate tuleme kuddaawo tugambe nti baatulondera kubanga obukulembeze bwe tugenda okulonda kati ngaffe abavubuka butukwatako ffe tugenda otandika okulaba nti tutonye engeri gye tubeerawo bwetuna tetulina bukulembeze bulungi nga liwo abatulondedde kijja kutubeerera kizibu so nsaba abavubuka mwenna abakadde abakajja ku bitundu mukyuse mudde ku bitundu byammwe musobole okulonda bwe tutakikola ekyo tugenda kufuna obukulembeze obugenda otutawaanya ate twogere nti baatulondera. Akakiiko k'ebyokulonda lweka tandise omulimu gwako ogw'okuza obujja enkalala z'abalonzi. Tutandise leero nnaku 2 kutuukirira ddala nnaku 2 January kutuukirira ddala ku nnaku 10 February. Tugenda kubeera ku ground kumalayo ennaku 2 mu lumu. Tukola ki? 1 tuza bujja enkalala z'abalonzi. Abo bonna batanaba kwewandiisa naye bawezezza emyaka 18 kino kye kiseera bajje tukole ki? Tubawandiike tubayingize mu register. Ekyokubiri twagala kuwa omukisa abo bonna abaagala kukyusa ebifo bye balonderamu transferring from one polling station to another. Nti mbadde nondera e Kampala kati ndi Wakiso. Mbadde Wakiso mbadde Mpigi njagala kulondera Wakiso. Kino kye kiseera nti ogenda kujja ku registration center yaffe we transfer you. We put you where you want to vote from. Abalala abalina ebibakwatako ku register naye nga birumu ensobi one or the other spelling mistakes ekyalo polling station oyagala kubitereeza ku register. Kino kye kiseera tukole ku mulimu ogwo. Twagala kubeera ne clean and credible national voters register. Gwe mulimu gwe tuliko. Tulina n'enkalala z'abalonzi aba special interest groups, the PWDs, the older persons and the youth. Kweziri mujje mukakase bulungi nti registers ezo kwemuli. Bwoba nga toliimu to checking mu national voters register, we capture your details and include you in your SIG register. Tukubiriza aba tubonna mujje tukakase ebitukwatako mu nkalala z'abalonzi. Abakulembeze bina by'obufuzi kino kye kiseera tukunga abantu baffe bajje beekakase nti mu register kwebali kubanga tuyinza kubeera n'aba agenda kusupportinga nga tebali mu register. Kino kye kiseera tukole ku mulimu ogwo. Kino si kiseera ky'okuwandiika abo endangamuntu zaabwe zaggwako. We are not renewing national IDs. Abali na national IDs abo nga zaggwako gwe toddamu kwewandiisa kubanga national ID kuggwako tekitegeeza nti mu register ovuddemu. Mu register ojja kubeeramu ate ojja kulonda so olongaze nti oli mu register. Ekiseera kijja kutuuka ekitongole kikwasaganyiza endangamuntu NIRA kijja kuvaayo kitubuulira ddi we tujja kuddamu kurenyunga national ID zaffe. So timweraliikirira nti ID eweddeko kati sigenda kubeera mu register oba nja kuvaamu nedda kakasa bulungi nti mwoli. Ekirala nga electoral commission twakola kyetuyita demarcation of electoral areas. Ebifo abantu byebale beesimbamu ewalala byagaziwa ewalala ne bikendeera. Kino kye kiseera mujje mukakase electoral area yange gye nalonderamu luli nkyalimu electoral area ekyaliwo. Twakola reorganization of polling stations endala ntuzisplitinga endala ntuzirelocatinga kati jangu okakase weewalondera luli okyaliwo olonderawo. Kino kye kiseera kye tulimu okutereeza buli kimu kyonna ekikwata ku nkalala z'abalonzi. Ebifo ebimu bye tutambulidde bagamba kati tutuuseeko mu kifo nga ekyebbanda bagamba mwabawadde kompyuta emu nga yegenda kukola mu miruka 3 kyokka balina ebifo balina ebyalo ebiri mu 15 ekiyinza okulemesa abantu okwewandiisa abamu. Kino mugenda kikolamu? Enteekateeka kweri kulabira ddala nti buli omu kompyuta emutuukako. Tutandise leero tujja kuwongeramu weetulaba obwetaavu tujja kuwongeramu. Ate waliwo ne program gye tukoze ne basentebe mu miruka gyonna kulaba nti ne batuwa schedule nti ennaku zino tujja kubeera mu kyalo kino, ennaku zino tujja kubeera mu kyalo kino, oba tugenda kubeera mu muruka guno. Kulaba ddala nti obuweereza buno butuukirira ddala ku buli omu. So tebeeraliikirira buli omu tujja kumutuukako. Yogera ku kyokwekeberera ku ssimu mugenda kweta ne ziri gyesaze ziri ez'empapula oba bagende tekinologi alimu. Ate ekirala kyetukozeeko nti ku luno tugasseeko kwekebera ng'okozesa omutimbagano. Tugenda kubeera ne hard copies empapula eza registers nga kweziri ku election center zaffe.
n'oyo atafunye budde okutuuka ku register ku registration center naye yayewandiisa ayagala kakasa bimukwatako mu register genda ku mutimbagano www.ec.or.ug/register ojja kuteeka mu niniyo ebirala n'ogoberera register ejja kuvaayo neekolaga bulungi wa woolondera nebikukwatako byonna tubigase byonna kulaba nti tuweereza buli omu waliwo awali n'obudde kutuuka ku registration center yaffe waliwo atalina budde kugenda ku register naye ng'otudde mu ofiisi yo oyinza kukakasa nti polling station gy'oliko yeeyo yoyagala spelling engeri gy'owandikamu amaanya go buli kimu ekikwatako bwekyo bwe kiri electoral area gy'oyagala yeeyo byonna n'obikakasa singa oba oyagala kukola correction yonna awo kijja kukatakako kola ki kujja eno registration center yaffe mutereeza ebintu ebyo kutambudde kutya wano okusoomozebwa kyo kwe musanzeemu era nga mmwe abakulembeze kiki kye musaba abavunaanyizibwa amanya n'eddoboozi bakuta Badru Kasiriivu ow'ebyamawulire mu kitundu kino eky'Essimbiri ku lwa chairman njagala kubeebaza mwenna abannamawulire naye okwewandiisa kw'akakiiko k'ebyokulonda abasinga tebalina information tebategedde bulungi kati okulanga kw'akakiiko k'ebyokulonda kwabulamu era olwaliro obenga nene mukulembeze naye nange nkiguddeko bugwi nga bazze nebaga olwokuba nti obukulembeze nga ffe twetaaga abantu baffe bewandiise bajje netuteekamuko ku obulangulango era butamanya naye nga abantu tebanaba kutegeera bulungi nti oba okukyusa enkalala kwa leero okusomoozebwa kutufunye abantu bwe bajja nti baleze kukebera nkalala bakeberera ku masimu kyenfunyemu nnyo okweraliikirira era banyaga abantu tebagasangule kubanga balina okuta regisita abantu nebabikula nebeerabira regisita zaabwe banalaba erinnya lye naye kati omuntu wajja nogamba nti njagala kukebera erinnya nange n'okukwata simu yaawo n'okyekinga ndaba nga simativu abamu bavuddemu nga si bamativu era akakiiko k'ebyokulonda tubasaba bakikyuseemu era enkalala ezo bazanguye ku byalo kubanga okulanga ku kakiiko k'ebyokulonda nga 2 baaranga tugenda kukebera nkalala zammwe n'okuzza obujja kitegeeza nti oba walanga okukebera enkalala ate gundi ezo regisita ntagyeta ku kyalo waliwo portion mark awo egenda byewo mwe mwagala kusigalira mabega temwagala kugenda namulembe tekinologiya gwe mutamanyiyo tekinologiya oyo kituufu abeerewo naye ate abantu baffe tebajja kukitegeera bulungi omuntu ajjaga nti ze bankebedde oba noono ajja omukebera ajja kumulimba nti nkulabye oba nkutiikinze mwoli naye omuntu ofutakitegedde tuba yeetiikinze naye ebibadde byemabegako omuntu ng'ajja neyeekebera neyenandika nga yeetiikinze netumanya nti nabalano tubeerawo ngaabajulizi mubeera bye neyeetiikinga naye kati wate gwe okutta essimu yo omwala nti wuuno nkutiikinze singa erinnya linadda nga teririiko bagenda kunenya baani singa erinnya linadda nga teririiko awo tulaba waliwo obuzibu awo tusaba bakomyewo enkalala z'abalonzi bazitimbe ku kyalo nga bwe kyalinga abantu bajje beekebere oli yeerabe nti ddala mwendi addeyo nga mumativu addeyo alidde mu nnimiro ye amanye nti ninze olunaku lwa kulonda naye tetujja kuba bamativu nga bakyakozesa simu ku kyendabyeku ndedda ndaba mukyala nga akozesa simu tebakozeseza kompyuta kubanga nze okukyusa erinnya bedda bendanga nga batwala naye bano ebyokukebera enkalala bedda n'abali bakozesa amasimu bubaka ki bwoyinza okuwa abantu obubaka bwenyagala okuwa abatuuze baffe mwenna mbakubiriza mwenna byatannaba kukebera nkalala mujje bulungi ddala mwenna batannaba kulondako nammwe mbayita mujje mulayike nga mwewandiisa nammwe abaagala okukyusa ebitundu naddala mwadde batugamba kyamaani batukadde okukyusa mbakubiriza mujje mukyuse enkalala mujje mukyuse amannya gammwe mugazi ekisimbiri musobole okulonda ssekkadde ku bwa mmeeya